mu maka ge. Ebikumi by'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byeye ekisunku kyango kaliisizo mu disitulikiti y'e Kyotera okuzika mama wa Pokino Vincent Mayiga namwandu Redemptor Nakawula Sebowa eyafudde ku Lwokusatu ssabbiiti eno. Wasoosewo kitambiro ky'emmisa okusabira omwoyo gw'omugenzi nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka eyawummudde John Baptist Kaggwa. Ono nga yakiikiridde omusumba omujjaawo w'essaza ly'e Masaka Sereverus Jumba ayogedde ku mugenzi ng'omukyala agunjudde abaana be n'okutumbula embeera z'abakyala banne. Agamba nti Siryagerasi alaga mubiri ani atalaba Pokino Vincencio Ferrario Mayiga. Abaana be bonna gye bali nabo balina bye bakola mu sectors ez'enjawulo. Yabagunjula bulungi. Ekitusomooza olwaleero abazadde kwe kugunjula abaana baffe. Abaana baffe tubalekedde abalala abatugunjulire. Batugamba nti ku kyalo kuno abakyala kwe muli abanaamujjukiranga. Awamu ne munne Nabisere Mugalaasi yakola ekibiina tukiyite kya bwegassi nga mutereka ssente ate ne mugira ki ne muzeewola. Mubiwulira ebigenda mu maaso. Abakyala twagala etteeka ly'obufumbo ligire ki liyite mangu osobole okuweebwa eddembe okunobako. Ate osobole okubeera n'eddembe okwawukana naani ne munno. Maama waffe ono etteeka eryo abadde talyagala terina makulu. Ono mu myaka gino 91 Omukama Katonda gy'amuwedde ebyo badde tabirowoozaako. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde eno ne yeebaza amaka gano agaakola ekisoboka okulaba ng'ebika tebisaanawo newankubadde ng'Obwakabaka bwa Buganda bwali busaanyiziddwawo. Era abaakuuma ebika nga bitambula mu myaka egy'enkaaga, egy'ensanvu, egy'ekinaana okutuuka wano mu 93 tuyinza okuboogerako ng'abaatereka ensigo ey'obuwangwa n'ennono zaffe nga nnamu. Era Obwakabaka kye bwava bumeruka kubanga waliwo abaakuuma ensigo nga nnamu. Kale amaka nga gano wano we tuli n'amalala agagafaanana gaakola kinene nnyo okulaba nti kati Buganda Bwakabaka. Kubanga singa ebika byasaanawo Kabaka talina kye yandisanzeewo kwe yanditandikidde. Katikkiro asabye abazadde okuyigira ku bulamu bw'omugenzi namwandu Redemptor Nakawula Sebowa okuteekateeka abaana b'enkya abalungi tusobole okuba n'eggwanga eddamu. Bw'olaba amaka omuli taata nga yeetala olw'ensonga emuli ku mutima ng'omanya nti eka eriyo maama amuwa emirembe okutuukiriza taata kyayagala okutuukiriza. Awo nno maama ono w'emmamba yakola bulungi. Amaka agangeri ng'ebyo gavaamu abaana abalimu ensa. Era wano Pokino Bishop amunokoddeyo. Kale Bishop weyeebaliza Pokino ate olonza alondoola byakola. Katikkiro ayanirizza etteeka ab'ekyotera nga bayita mu gavumenti z'ebitundu lye baleese okukoma ku bantu abasaanyawo obutonde bw'ensi nga basimba kalitunsi aviiriddeko enzizi naddala ez'ennono okusaanawo nga kino kiddiridde ssentebe wa LCA ey'okutaano mu disitulikiti ey'ekyotera Patrick Kintu Kisekulo okulopera Kamalabyonna abasimba emiti gya kalitunsi egikazizza enzizi zino. Disitulikiti eno ya Kyotera tumaze okuteeka etteeka mu bubage erikwata ku kulima n'okusimba kalitunsi n'emiti. Twakizudde Ssebo Katikkiro nti enzizi zaffe ez'obuwangwa zonna zaaweddewo lwa kalitunsi. Okusasula ebbanja kitegeeza okulwanirira bye tukkiririzaamu, eddiini, obuwangwa bwaffe, eddembe lyaffe. Okusasula ebbanja kitegeeza okukolerera enkulaakulana. Enkulaakulana ekuyamba ggwe n'abalala. Akola ebintu bwe bityo abeera asasula bbanja lye tulina ku mirembe egirijja. Ennaku zino abantu bakolerera bya kiseera kino ekiriwo. Abamu n'abaana tebakyabafaako. N'obutonde bw'ensi tebabufaako. Ssebo ssentebe we Kyotera. Obwo bukulembeze obuba kumma akalulu balekeyo. Naye tutaase obutonde bw'ensi. Emirembe egirijja osasula bbanja
naye abantu waliwo abakola okukola ebyakiggwerawo gy'obeera ensi egenda kukoma ku bo. Pokino Vincent Mayiga yeebaziza Katonda olw'obulamu bwa nnyabwe n'ebyo by'akoze ku myaka 91 kwafiiridde. Katikkiro ate tugamba nti eriyo abawangala emyaka emimpi ne baleka omukululo, eriyo n'amala 90 nga tebalina kyakwogerwako. Naye tusiimye nnyo Omukama okubanga yakozesa maama ebyo byonna ebimwogeddwako. Ku lw'abaana, Michael Sebowa ayogedde ku nnyabwe ng'abadde omukyala omugunjuzi ow'ekisa, kyokka ne beebaza muganda waabwe alabiridde nnyabwe okutuusa Katonda lw'amuyise. Okuziika kuno kwetabiddwako n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, baminisita okuva mu gavumenti eya wakati n'obwakabaka bwa Buganda, omubadde omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwagga Mugumbule, abaami ba Ssaabasajja, ab'amasaza abaliko n'abaawummula, era ng'omugenzi Namwandu Redemptor Nakawuula Sebowa afiiridde ku myaka 91 ng'alese abaana n'abazzukulu nga kuliko ne Nakabirye. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.